Naku, nawulize wona woli. Nene mabra mobra emiseno kuranye basaba. Nawusilo nene mobra emiseno kuranye basaba. Uno muhimba bemuhimye kandi bizogendera byayimo bendibe yanzaye. Ikijamu kega tudewe kibaho songa bere tukiri presentendo. Sema kweli jana wakoni mamia itakoa jene kumijangiba. Wewe ukajenze mana wawe viruse jejifana jitumija maso. Wewe ngelo kulama na milongo sahi umeneke diwa ya sikira. Umatetenganyiza obusente temunonya ebiri mujenda badde fafa. Kurani zikugwange mbizi kweyueriko bato kusekerwane. Obutundu bw'obubaawo abalala kwembatuuzaawo kayomba akalinganganya. Obukwalume beseera okunda kusibangisiza enjawulo ntono nnyo mwekyo. Kakati kaagala byakwerawo obulawe nibakakabanja kamalwawo ekyo ati. Okukola nkulanyola yenkolera byoya byanswa n'enfunda kwaliro y'amaanyi. Ennyimba neziya n'ebimala nezimpa mpoma ku musajja yinye. Ayi Katonda wange nze wemba nasoberamu ekyo simanyi. Yoba ddala ddala ndi wa musango tujja byonna waali okukungamye. Oluusi ngenda nenjagala okukaala omukazi nve ku kyalo kw'eryabange. Naye ate nekulyamu nti bwe nditunda n'entuuka gye nagenda nebisala. Omunaku kaamaaka nebibeera wani alinyirula nze mazzi. Tibasigadde kwogerwako n'okufuna bimeziko n'okutuumirwa ng'omusire. Towooza bwezikukyusa ate ne zikukomyawo ku kyalo kyawo bongokyokka. Okugezanyo ly'abatuuze emboozi kuwa myenge eyo y'okutambula ng'ozuukwa. Anyibeera nebakobaaso kati bafaanana bisasibu. Wimandikese wanja okugenda ekibaalo wendowooza kwebyo ntuula. Ofesi ya Katonda eno nga yakulondolyemu eyinza kufotola ng'ekyevu. Ng'ekufumbikiriza mu nsonda y'abadaaga ng'obulwa ne wodda kitange. Ng'ekutebera za mwanjo kitala kinaana era ekuluma y'ebirabbi. Obulwa emirembe ku nsi nga gy'oba olyolekedde sitaani w'ensi okukema. Anyibeera kuzanga ensomba gye bawaayo gy'emirembe ku nsi obbabula. Obusente bw'enkozeewo okubugabula abaganga akuuka bakazoole buzoole. Omuganga si muganje aliganga lumbe naye ku byefuna mbekanye. Nina kusiba mwoyo n'okutuukira ensi shida zote ziko nasho. Sikalenya abakona mu biso mutekejenge abalemeseddwa ebyensi eno. Wange ebizibu by'ensi eno genda newesanga ng'oli mu ssense lyabyotutte. Ekibeero n'ekibeeyi n'ebikukirako omukalo oli muddo gy'olw'obutanywa. Onoonya obubawaani okugyako emagombe tekirwadde ebikko amazzi. Bwe bukya ne zitwala n'engenda ngezaako mukama baali baayagadde ebifuna. Anti baalemberera okanya olukya kya munnange tukoowanga kubatanyamu. Ate nze saasira abatuuze n'obweragala ng'ennyo obwo nkuyita buyaaye buyaaye. Omuntu ono misana omweragera kyekoolwa ajja kukuwatula nga kitakiro. Era y'omutuuze nze musekerera ku bino ebirefu n'ebikyalo kyazi. Emirembe engalo n'obugolo bulikyuka olyoka ozungale ng'omuzimu. Tebanyi bendabye n'abaali bamabaaso nga kati n'enkuba ntutanyamu. N'olaba abatunda n'ensiga ennaku ebisiriyamu ekirako ekirejerembw ebisi. Neranja mususunguko ebizibu by'ensi eno bimuwala akakangaambizi. Waliwo omukenga wake yalina leediyo mu kaseti ye yali yeekananga kabada ng'agitwala eyambeera atundira abazadde bwemba munyaga
Kata